nti eno mbaga abange embaga katunyumirwe tulina ensonga ey'okudigida n'okucakala mwana muwala kyanyumidde kaddaali eno mbaga mukama yagikoze mmwe mission yakuva ku lujja 226 mmwe naddala mmwe basubscribe abasi Omaiko Uganda sirina gwe njagala kulaba ku lujja omwaka ogujja nja buli omu musabira mukama katonda amuwe embaga ng'eno mukama katonda akugommoleko embaga ng'eno makeke kakati embaga eno yanyumye abagole banyumye babadde basanyufu bametroni banyumye babadde basanyufu embaga eno okumanya yabadde ya Lakizale embaga yabaddeko ne red carpet eyinza okuba nga yabadde wala nga yabadde mu kyalo naye yabadde ya Lakizale embaga yabadde ya Lakizale abaana b'omugole bebo boolaba abakulembedde maama waabwe nga bamukuba empeta omwana omulenzi n'omwana ow'obuwala be basoose okuyita ku red carpet nga bazadde baabwe bakola embaga yaabwe era kano kaseera kabadde kasanyu nnyo nga maama alaba abaana be bamukulembedde ku lunaku lwe olw'embaga nga taata waabwe amuteekako akaweta abaana be basoose okuyita ku red carpet ng'abantu babatunuulidde nga bagamba kyekyo bazadde b'omuwala nga bagamba mwana waffe weebale kutuweesa kitiibwa abantu b'okukyalo nga bagamba bannange naffe mutusabire abaana baffe bakole ku mukolo bwe guti omukolo gwabadde gw'amaanyi omugole omukyala yanyumye yabadde musanyufu emperekeze zanyumye zabadde ensanyufu kwegamba buli kimu kyabadde top notch abatimbi babadde ku mulamwa nga buli kimu kyabadde so excellent abatimbi babadde ku muzuli kwegamba buli kimu kyabadde massive omukolo gwabadde gw'amaanyi era nga gwasombodde abawanvu n'abampi ab'ebitiibwa babadde ku mukolo guno nga nange tisaabuzeeko kuntadde temujja kundaba kuba nze yabadde ku kamera so omukolo guno gwanyumye era abantu bagunyumiddwa ekisinga okuba ekikulu mu mikolo nga gino ye muntu okubeera nti musanyufu kolanga nnyo omukolo ng'oli musanyufu ng'omuntu gw'ogenda okukola naye omukolo ye muntu gw'oyagala ku mutima kyekisinga obukulu gwe ne bw'onaakola embaga nga yakawumbi naye nga toli musanyufu na muntu oyo tebijja kunyuma omukolo gunyuma nnyo ng'omuntu gw'oyagala yakutaddeko empeta kamba tuuseeko omukolo guno mugwerabireko vidiyo gimpereka like mulongo vaamu eri baagala kulaba tubawe ekkubo tugaziyeewo bali basigaleyo emabega bakambule
n'omwana. Mama n'omwana. So embaga bwetyo bwe yatambudde, tuli mu mwezi guno ogwa Desemba, mwezi gwa mukwano. Omwezi guno guba gwa mikolo. Emikolo nnina miyitirivu egy'okubawa n'egy'okubatuusaako. Emikolo gino ngibatuusaako mufune motivation okuva ku bannammwe nti naawe ali eyandaba oleme kuggwaamu ssuubi nti bannange nze bannange tebali nkuba embaga bajja kujja kukuba. Beera mwesigwa, beera loyo eri bbaawo, embaga bajja kujja kukuba. Omwaka ogujja bajja kukuba embaga. Gamba nti nkitwala mu linnya erya Yesu. Gamba nti nkitwala mu linnya erya Yesu. Gamba nti ntwala embaga mu linnya erya Yesu. Embaga bajja kujja kukuba. Toggwaamu ssuubi. Pillars ez'omukazi okutuuka ku kino, ekisookera ddala beera mukazi wa mpisa eri bbaawo. Beera mukazi mugonvu eri bbaawo. Labirira bbaawo n'omutima gwo gwonna ate mwagale. Omusajja ajja kutuuka ekiseera agambe naye nedda. Mukyala wange kamukuba embaga. N'otamuteeka nnyo ku pressure. Mukimujjukize mugambe mwami twetaaga okukola embaga naye kale nga si kyampaka si kyakukaka. Ajja kukukuba embaga n'omutima gwe gwonna obe musanyufu n'abeewammwe babeere basanyufu. So embaga nga zino ezibeera mu byalo zinyuma nnyo. Nze kambabuulire, osobola okulaba embaga ng'eri bweti nti yabadde kale ya ssente nnyingi naye nga si nnyingi nnyo, naye njagala nkubuulire endigolo ffenna kye tubala ssanyu, happiness. Gwe mu kibuga certificate gy'ofuna nga bakukoledde omukolo gwa miliyoni 100, n'ow'omu kyalo ataddemu miliyoni 3 oba miliyoni 1 ye certificate gy'afuna. Naye certificate eyo ejjirako ki? Eriko essanyu. Omugole musanyufu, obufumbo bwagenda mwabwagala. Kati ekyenjawulo ekiri ku bano nti bamaze mu bufumbo ebbanga ddene. Omukazi yazaalira omusajja abaana era abaana balaba bakulu, naye asazeewo akube mukazi w'embaga ng'akabonero ak'okumwebaza. Omanyi nze nina ekintu kye nzikiririzaamu, nze sikiririza muntu akuba mukazi mbaga nga tamuyinaamu mwana. Ebyo tebikola era kizibu nnyo. Katulaba Chosen Becky nti baamukubye embaga. Simusabira bubi, sigamba nti embaga ye ngikubamu ebituli, naye okuwangaala kwabwe kujja kuba kuzibu. Bajja kukuba embaga, baakubye embaga tebalina mwana abagatta, okuwangaala kwabwe kujja kuba kuzibu. Naye omukazi yenna ayina abaana ye mukazi asaana okukuba embaga. Embaga kalina kuba kabonero ka kwebaza mukazi wo. Kwebaza mukazi wo. Olina okwebaza mukazi wo okukulabirira, okukuzaalira abaana, okukolera buli kimu n'omukuba embaga. So embaga si kinyumo. Si kinyumo, tokola mbaga kulumya balala. Kola mbaga kwesanyusa.
kusanyusa mukazi wo naawe weesanyuse, si kusanyusa balala. Kati abamu bakola embaga okusanyusa abalala. Kati embaga ya Chosen Becky yabadde ya kusanyusa balala. Naye ng'omukolo guno gwanyumye, emikolo gy'omukyalo giba mirungi, emikolo gy'omukyalo ginyuma, buli muntu aba ayanirizibwa ku mikolo gino. Bw'otunuulira emikolo giri egy'omu Kampala ng'ogwaba Chosen Becky gwabadde gw'abantu babale, era ng'omuntu okujja ku mbaga kati ng'eya Chosen Becky wabadde muganda wange nga tolina kadi toyingira. Naye gino emikolo gy'omu kyalo, abaana b'omu kyalo buno obwana obuddugala bubeerawo, bugala ne busimba layini y'emmere ne bugirya. Kugamba embaga zinyuma ez'omu kyalo. Naye nga mission ffenna tuli ku emu yakuva ku luggya. So mbasabira Mukama Katonda nammwe abawa embaga, nange munsabire munteeke mu ssaala zammwe, nange mbeere ku mbaga zammwe. Nze nja kubaako era omukolo gammwe ndigubatuusaako wano. Kugamba bw'obeereyo omukolo gwo obe ng'osobola okugulabako. Kitegeera si Michael Uganda YouTube channel kw'oli. Ku mbaga twavuddeyo, yabadde nnungi, twalidde twanywedde, abantu baasanyuse, babadde basanyufu. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi. Mukama Katonda abankolera obulungi obutagambika. Mbaagaliza Christmas ennungi. Mweraba. Peace and love. Ti bwe bali kubuuza